nze natandisa kuba binasaba mu kisanja ekyaggwa byagwako nasaba nagamba abantu tigenda bawa akakadde kamu ngenda banonyeza akakadde kamu akendo kwa zimwana nakamaze kati omwaka okujja ntandika bya kisanja ate kiri okomawo ate kudda buzi omwaka mwaka ku mwaka kati giweze emyaka 28 tewali atuwonyamu tewali atweyimbamu yadde atusemberera anti ffe tukulembedde redi endala nezigoberera eno yey'obujjajja eyiyo kyabassa fama 88.8 Cbsfm. Oteekateeka kuzimba maka, kizimbe kya bizinesi oba ekizimbe kyonna wonna mu ggwanga. Ekitongole ki National Building Review Board kikakasa nti buli kizimbe mu Uganda si kya bulabe, kiyingirwamu n'obwangu era kyazimbibwa ku mutindo. Ekitongole kino kirondoola ebizimbe byonna ebizimbibwa ne kyekebejja n'enkola y'emirimu gy'obukiiko obuvunaanyizibwa okugaba olukusa olw'okuzimba. Tukolere wamu tuzimbe eggwanga eritali lya bulabe era eriteeketeeka obulungi. Genda ku mutimbagano gwaffe www.nbrb.go.ug oba kuba ku ssimu etali ya kusasulira noti 8 noti 22 noti 746 oba WhatsApp ku noti 8 noti 5 559 482 oba tugoberere ku mikutu gyaffe gimugatta bantu. Safe building, better living. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 atoba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Extra Booster yeyekka. Alo sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes sebo. Ezange ziyongobera tezagala kulya nafuna fuzo nazipose. Nedda mulunzi toba nakutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Nabagereka Development Foundation ekutuusako ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kujjana ne school ebbombo okutandika nga 4 okutuuka nga 18 January 2025. Ekisakata kya Nabagereka ly'ekkunjuliro ly'abaana mu mpisa ennono n'okubasigamu obuntu bulamu okwongera okukuza abaana ab'obuvunaanyizibwa kyakutambulira ku mulamwa okukwanaganya obuwangwa baffe ne tekinologiya okwewandiisa kugenda mu maaso mu ofiisi ya Nabagereka Development Foundation Bulange Mengo kujjana ne school ebbombo ku City Parents Primary School ku Trinity College Nabbengo ne ku Matabega Finance Trust Bank gonna okwetooloola eggwanga. Osobola n'okuwandiisa omwana ng'oyita ku mutimbagano gwa www.nabagereka.org okumanya ebisingawo kuba ku 0706 17 83 71 oba 0772 57 23 14. Ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kitegekeddwa Nabagereka Development Foundation. Ebizimbe ebyawayiringibwa obubi bisobola okuba eby'obulabe eri obulamu bwo n'ebintu byo.
bulijjo mukozese ba technician abakakasibwa era nga balina ne license okubayalenga oba okubateeramu ebintu ebikozesa amasanyalaze mu bizimbe byammwe. Faayo okeberanga embeera ya wiring y'ekizimbe kyo. Kyusa switch ezimenyese, waya ezisusumbuse, socket ezimenyese ne cables ezitali nsabike. Olukalo lw'aba technician abalina license osobola okulufuna ku mukutu gwaffe ogwa www.umeme.co.ug. Beera mwegendereza, loopa mangu obuzibu oba buguddewo ku masanyalaze ku WhatsApp namba noti 77285 oba kuba ku simu etali yakusasulira noti 8 Umeme, powering Uganda. 88.8 Cbsfm. Edakiika ziri 39 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya. Lodi Meya wa Kampala Ssalongo Erias Lukwago ayita abakulembeze bonna aba Kampala mwenna babayise aba Kampala ku bbalaza okwosenkya nga 11 mwezi gwa Novemba essaawa zijja kuba 4 ez'okumakya wawa abayise Lodi Meya ku City Hall okuteesa n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwata ku bajeti y'ekibuga y'omwaka 2025-2026. Mu nsonga zigenda okuteesebwako mwe muli ensonga erudde mu ddiiro ey'okwamagombola ssente okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwazo mujje muziteeseeko bujjo nga Lodi Meya ssente basigale waggulu abayise mwenna mujje ensonga eyo mugikubanyeeko ebirowoozo. Era ensonga endala gy'agambye Lodi Meya ensoleza n'okukozesa y'essente ziva mu musolo gw'amayumba ekyo mujje mugikubanyeeko ebirowoozo. Ensonga endala ensonga ya gavumenti okukendeeza bajeti ya Kampala isukkiridde. Gavumenti okusalawo obutateeka nsimbi mu bizibu ebikulu ebiruma bannakampala mu bajeti 2025-2026 muli mujja kuteesa kasasiro, enguudo embi, amataala, emyala, okuzimba n'okulabirira obutale, okugaziya n'okulabirira amalwaliro ga KCCA n'ebirala bingi. Lodi Meya ayita minisita wa Kampala Kyofota Bulayo, ba MP ba Kampala mwenna, RCC tembulayo, ba Meya tembulayo mwenna bamagombola ga atana gakola Kampala, ba Speaker, ba Kansala mwenna mitera gyonna gya Authority Division. Lodi Meya abayise obutabulawo olw'obukulu bw'ensonga ezigenda okuteesebwako wamu n'okukuuma ebiseera. Nasaako mukono Ssalongo Lodi Meya wa Kampala Erias Lukwago. Eyo yenna ng'amaliriza emisomo naye ng'olina ekirooto ky'okutandika business oba organization naye nga tomanya engeri gy'osobola kubitandika byombi okukola ekitongole ekyo oyakola otandika business tomanyi kyakukola oli kikyoyagala okukola kaakati wandyagadde okuyiga engeri yina okumanya ebyobugagga ebyenjawulo okuleeta ebirowoozo byonna mu nkola. Weegadde ku Remi Resource Mobilization Academy oyigenge gye batandika mu business oba organization. Saba kati okufuuka Resource Mobilizer Academy participant ng'osindika okusaba ku eri email application@remug.org. okutendekebwa kujja kutandika 10 Novemba kujja kutandika nkya kuteeka 16 wa eri ekira hoteli bagita agenda jangu n'emyezi 2 zokka otandike kujja kubako emmere n'okusula manya ebisingayo oyagala okumanya batandika business of organization ku besimu kwate ekifo kyo booking bali ku 0775 223 398 075 olina amayumba z'abapangisa oba apartment maduuka naye nga okola ebizibu by'okubanja basenguka kiro tebakusita ennyumba tebakuwa ssente tosoloza kati ekyo kiwedde. Tosoloza mayumba bagamba naba kazak, tosoloza mayumba nende bayita ba Sparta Properties, tosoloza mayumba gabapangisa muno okuteeka n'okukuwa ssente zo mu budde, tugulira n'okutunda ettaka era tulina ne estates ku nguudo ez'enjawulo era tujja kuwa ssente zo mu budde totawona abapangisa ffe tukwasa omulimu ffe baani Sparta Properties omanya ebisinga tukubere ku ssimu naye tusanga tuli wano mu bayitawo wakatwe ku Byandala Nancha Complex edduuka office namba 1 ne namba 2 wa Byandala Nancha Complex office namba 1 namba 2 febani Sparta Properties tukola ki tusoloza ssente mu apartment zo mu nyumba z'abapangisa nga bakutawanya tukubere ku ssimu tuli ku 0708 3 8 19 0782 75 osobola okugenda ku website yaffe www.spartaproperties.co.ug ojja kubanga otufuna.
banogana ekipya kino tubanjulira Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar balina battery ya solar empya esokedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor ng'ewangali emyaka 45 balina offer eri abamasomero amalwaliro banka n'ebitongole ebirala bingi gwe bagamba jangu kozesa solar yabwe eno gyokuyamba okukendeeza ku masanyalaze balina 3 phase ku bbeeyi ntono ddala balina ne kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya kala mu nzikiza bakuwa solar mataala 4 ku 9,000 solar okuli TV 7,500 kale beeyune wone bill z'amasanyalaze Solar Power basangibwa Masaka ku site ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road ekisinga namba 7 e Kampala basangibwa kati basenguse bali ku Lubaga Road wote bayita G1 Hotel ojjo basanga oyagala ki oyagala Solar Power bagamba kweleka bali ku Solar Power bali ku simu 075 yogedde kusimbe mwanyi ngamaliza ku kyekyo tuteekawo ebigimusa era nze ne bagandi mu constituency yange kimanya kabonero eyo yemu ku programu yange njitandika mwaka gujja nze ekisanja ekijja nkitandika gujja sirinda miliyoni erina gimala n'ekirala kyengenda okukola ewaffe mu kimanya kabonero kwongera kubawa akakadde akalamba akendukwa era njagala kusaba abantu baffe aba Buganda mu ngojeeko bantu ba mukulu migadde abali mu mazzi ebyabwe kulisti era nenya bine bitongole obutamanyisa nti kulisti district ezisooka 28 okulime mwana Buvuma kweri mu kifo endowooza kyabiri nga mu bana ne 60 kilogram bags emitwalo 9,1000 neyanziza kati eze kyejagala okusaba buli member wa parliament mu Buganda abeere ne coffee manifesto ey'emmwanyi otubuulire si bino byakugandi ngenda kulinnya ku butebe ogenda tukolera kiki fe abalimi b'emmwanyi ekyo kyekibeera kisooka ng'olita nayogera birala byonna ekirala media ekisembayo ku nsonga eno njagala kusaba obwakabaka bwa Buganda nga tukulembeddwa ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda tugende mu lutabaalo olw'okweteerawo ekyuma ekigatta omuwendo ku mmwanyi zaffe olutabaalo olwo sente oba ezimu tunaazeesondera oba endala tunaazisaba gavumenti kuba zino gye yazijje ezazimbye entungamu nazo zaffe $10 zaffe za Uganda naffe wano tubeerewo n'ekyuma nga kiri mu Buganda ekigattako omuwendo maybe emmwanyi za Uganda za njawulo emmwanyi eziva Bushenyi aloma yaazo akawoowo ka njawulo n'emmwanyi eziva mu Buganda emmwanyi eziva Nebbi aloma ya njawulo n'eziva Bugisu kakati tukoleyo bulandi nga zaffe ekyasobola otuyamba okitambuza ne Katikkiro wa Buganda eddoboozi yange manyi nti lituuse kakati kanjogera obugambo butono eno engeri gye twasambye akapiira kubanga nagambye nze ndi wavira naye tulina system coach olumu aleeta 442 olumu aleeta 3242 olumu aleeta 3434 ensamba bwemba nkozeseza ebigambo bye mu kulaba ffe twasukkawo ne mu 4 emabega okusooka kulinganga abateekayo ba defender 9 emabega naye ate wano wekadde kamalira bonna ne tubajjayo kakati ne tuleeka omulabe ng'ateeba buteebi bwati akapiira wekayi mukulu Medi nafulumye kubanga bakama baffe ab'opposition baatugaye tufulume naye nadde sikiriziganye na kufuluma era tebaatwebuuzaako ku nsonga eno bayita meeting mu conference room B ekyokufuluma tekyalimu singa kyalimu nalibadde mbawa amagezi gano tofulumanga parliament nga muli ku stage ekolera ddala etteeka etunula ku kawaayiro committee stage ekyo tebakikola ekyo kiba kitegeeza nti ebyokukola amateeka tobimanyi kiba kitegeeza nti obukulembeze ku nsonga eno tobuwaddeeyo bafulumirawo osobola okufuluma mu parliament bw'oba oyagala okufuluma mu parliament okufuluma mu parliament kiraga nti olina by'owakanyiza ofulumira eno nga tukyakubaganya birowoozo naye bwe tutuuka kawaayiro ku kawaayiro tuvanga mu parliament
kubanga kawaayiro ku kawaayiro newankubadde nga ero mwirina ekinene kyembadde muwakanye osobola okuteekamu ekigambo kimu ne kibaako ate bye kigobolola abantu. Medi baba bakola etteeka ekigambo mmeri okiwulira ne shaalo tebitegeeza kyekimu. Kigambo bugambo bwekiti the minister may, the minister shall. Kino ekisembayo kikaka minister, kiri ekisoose tekimukaka. Owulira akagambo kamu kokka ng'okakyusizza may nogati bannange awo mbadde mutadde akagambo may nze ndaba wagendewo shall etteeka liba likyuse. Kati ebyo tobikola ng'oli wabweru. Ekirala twawule bino ebyobufuzi ebyokweraga abantu batuwa obululu n'okubakolera omulimu gwe batutuma mu paalamenti. Wali kye nalabyewo nnyo abantu banoonya bwe banaakomerawo mu paalamenti. Ate ekyo kiva ku bantu abaanafuwa mu constituency nga tebaakola. Kubanga bw'oba tewakola, kati tuli mu mwaka gwakuna tugumalako, kati olina kunoonya oyo katemba. Ne bw'oba wakola abantu bakupimira ku biri wakola ki? Kati twazanye bubi paati eyo. Era ne tusigala ku bamigadde bano, honorable migadde. Era njagala kumwebaza wano mu lujjudde. Kubaffe abamu kasa baatugamba batuwa ekiragiro tutufulume, kakati abadde asobola otuteerayo ebirowoozo. Nze nakeera amala ennaku 2 ne honorable Mpuuga nga tulina akawaayiro kamu ketwesibyeko ketwagala tukyuse mu tteeka eri okusobola okutaasa abantu baffe nti waleme okubeerawo ekigambo kino ky'obulira kye bayita monopoly nti minisita asobola okulagira ekiragiro kyonna shall. Era twagenda okumaliriza twagenda okumaliriza nga alina okutuyamba kati ye mukulu ajja babulira ayinza bw'aba bagala okubabulira details nga gwe tulina okusamba atutaasa ye honorable migadde kubanga ffe baatufulumya. Kati enkola eyo ey'okufuluma teyali strategy ntuufu wali mu komiti, yali si strategy ntuufu eyonoona neereetera nti singa tetwalinayo bamukulu migadde bano nga bo basigaddeyo bali baaliteebye buteebigoolo nga bwojja bw'oteeba n'omubala nga abantu tewali kyebafunyemu. Ekirala njagala kusaba abantu baffe kino njagala kiddamu naddala mu Buganda, paalamenti si kifo kya kinyumu. 226 tutunulire abantu betutwala mu paalamenti 226 abantu ba Buganda mutuwulirize 226 temumala galonda bulonzi kyona akutte bendera eno. Paalamenti si ya bendera bubendera, paalamenti y'abantu basobola okutuusa ensonga z'abannansi. Buganda tekiikiriddwa bulungi olw'abantu betwateeka mu paalamenti. Nkugambye mukulu Medi njagala okole research wiikeeni ejja mwina bannamawulire mufune bamemba ba paalamenti abawera mubabuuze nti etteeka ly'emmwanyi lye mwayisiza buwaayiro ki bulimu ki? muli olyoka owulire ekinaabera mu yeekiraga etteeka lye mwakyusizza lyawukana litya nekkadde? Exactly. That is even kati oba omukaluubiriza nnyo kuba lwate oba omutwala n'okubuuza ekkadde alimanyi. Sina gwe nyooma sira sogedde erinnya lya muntu. Ffenna mututunuulire ffenna obuuze nti lino etteeka lye mubadde mutugamba mwadde mu buwaayiro ki? Era kyennyini kikiggwe kye wabadde owakanya kuba nze benawakanya nabyogera nawakanya ne ŋŋamba nti tosobola kukwata kujjawo UCDA ng'ogitwala butwazi UCDA byebadde ekola n'obitwala mu minisitule etali nteeketeeke terina busobozi kubanga emmwanyi ku katale k'ensi yonna bazigulira ku mutindo. Ekirala nga kyempakanya mu buwaayiro obwo kyekigambo kya monopoly. Okukeera ku makya nga mukulu Medi waliwo ekiwandiiko ekiga nti emmwanyi z'ebulemeezi zonna tuziwadde Medi yazigula nkozeseza linnya lye. Kakati akawaayi eyatuyambye bwe twakolaganye naye ku nsonga eyo tiimu eyakoze ekintu ekyo akirungi atudde wano mukulu migadde ono. Olwo mwabaddewa ati kasi batufulumya paalamenti
ate ffe tusigala tukola kubanga bwe nkubira simu mukulu Megade nemugati kano kalabye ate mu parliament munda mwali n'abalala teyabadde yekka waddewo ttiimu etuyamba okukola ebyo kakati nga mmaliriza strategy yabadde nfu yabadde yatwikuba bukubi magoolo twajeyo badifenda bonna tewabadde n'omu nga ne goolo temuli muntu wali olabyeko sijjukira bamupiira yali World Cup oba yali musajja wa Colombia kakati enkola eyo efaanana bwe tiyabadde ya bukulembeze era nze munabuddwe nenejjusa nenga nti singa ebiro bibadde by'amasaasi nkuwuga nsamba yatukulemberanga mu nsonga zino nazigusa bulungi kisajja kikulu naye ate era osigala mu byakwejjusa bwejjusa naye wadde tetwasambye bulungi mukulu Medi ensonga zino zibaddewo ez'emwanyi zagudde amatu n'amaaso g'abana Uganda bangi ebyo ne districts ezibadde zitamanyi 88.8 Ononya akatambula ka weekendi kino kyeyongeredde ddala okubeera ekyangu ng'osoma olupapula oluganzi lw'amawulire olwa weekend the Saturday and Sunday Monitor era nga kati osobola okuzifuna ku matondero g'amafuta gonna ne supermarkets ezikuli okumpi okwetoola eggwanga lyonna kituufu nnyo weefuna ekopi y'olwaleero ku shillings 12 zokka osigale nga weekomidde mu kumanya n'amawulire agakagwawo features okusako emboozi ezo ez'enjawulo ez'amakulu gy'oli kati togakkiriza kuyitako nyumirwa okusoma amawulire ga weekend awo wennyini wugeetaagidde Daily Monitor. Truth every day. Abalimi abeteeseteese okufuna amakungula ag'omuyiika ffe tulidde MHK Agrotechnologies Limited batukoledde ekijimusa eky'obutonde kye tugenda okweyambisa ku birime byaffe ekiyitibwa MHK Biogrow tekiboola birime otabula mills 45 mu bbomba eya liita 2 okusinziira ku kirime olima kasooli bijanjaalo binyeebwa miti gya bibala muceere wotameroni yemmenya ekindeke ki ate nno bwe kituuka ku mmwanyi gubula asala MHK Biogrow akutuusibwako MHK Agrotechnologies Limited mu Container Village ku Kingsway Plaza ebisingawo okuba ku 0755 14 17 41 jukira ekijimusa MHK Biogrow. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera Lweza Clays fefeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumbe lyaffe erya wano amategula max pans omumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka essimu 0779 655 664 Lweza Clays. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba atemufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuba ku 0753 55 372 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Kuchaba Famma ku Sunday eno mu program yaffe gyenvudde tukuleetedde abaweereza aba St. Cecilia Lubaga Cathedral Choir. Choir eno eri mu nteekateeka y'ebikujjuko okweza emyaka 10 ng'eri mu buweereza obw'ennyimba ezitendereza Omukama okuviira ddala mu 1924. Omanyi St. Cecilia Lubaga Cathedral Choir ennyimba ze bayimbye okuva lwe yatandika okutuuka kati akawonvu n'akagga ke bayiseemu ebirungi be batuuseeko okuyita mu kitone ky'okuyimba Omukama kye yabawa okuyimba ennyimba ezimutendereza. Awo nno tosubwa abaweereza bano mu program yaffe gyenvudde ku Sunday ku 88.8 okuva ku ssaawa 1 ey'akawungeezi okutuuka ku 2 nga balina musajja wa Kabaka biri mu ye matovu.
Allah 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 Allah. Makka Madina Hijja Services bannomo kukukozesa emikolo gya hijja ne umra bakutuusako enteekateeka ennyangu ekusobozesa okukola umra ne hijja ku bbeeyi entono ddala. Bakuleetedde umra ya Novemba ne Desemba ku miliyoni 4,86 zokka. Mu ab'amasomero n'abazadde babaleetedde family holiday umra y'abayizi January umra ku miliyoni 3,95 zokka. Makka Madina Hajji Services tusangibwa ku Butikiro Road nga wakava ku gas petrol station. Essimu noti 75888873 oba noti 75888876 oba noti 77252556. Buli muntu wakufuna omukisa okutuukako ku nyumba ya Allah ne Makka Madina Hajji Services. Honorable Robert Migadde Ndugwa gwina omuzindaalo ki Nedi waliwo wobanga onengejagala okuzanyamu omupiira gw'okutuuka ku buwanguzi ng'era nekkuba oliraba naye omupiira guba gutandise omuntu n'abaweesa reedi kulabyeko n'abaweesa reedi mu bokisi mwenye naye yangu ndabyeko omupiira ndi muwagizi wa sente naye saliba wafoyi omupiira omutuufu nga gwakatandika nogamba tunasobola okudifendinga abasajja bano edakiika 8 so obulamu bwo omuntu oyo aba buzibuwazizza mulimu omuntu ayiwayo timu nayosa red nga kigenderere. So kakati nze mede okuva ebyemumwanyi uno byatandika soka ndi member wa Uganda Caucus naye ndi member wa committee ya agriculture kakiroka ebyobulimi obulinobu. Report eyasooka twagaana n'akakiiko ate ne parliament negaana. Eyokubiri akakiiko kaagaana nesasayininga nengana okukanya nekyokola ki n'abala eryo n'abatakola ki n'abatasayininga. Twafuna abantu ab'enjawulo abajjanga mu kakiiko ekirango kyayisibwa mu mawulire timuleeta ebirowoozo parliament yalanga netufuna ebitongole ebyenjawulo ne obukiiko bwa parliament obwegatta nga tufuna ng'akabondo k'ababaka abava mu bugisu bakulemberwamu Honorable Nandala Mafaabi ne bawaayo ebirowoozo bya mu kakiiko. Tufuna ne Buganda Caucus kwendi ate memba tuli ababaka 10 ndooza mu 10 naye bw'olaba abantu bajja abantu 17 kandi bajja abantu 17 mu komiti ku 10 yes ku 10 mu plus kati kwabo 10 abana ngati tuli side eno tuli ba member baki ba komiti sendugamba today lero tuzenga ki. So awo wetandikira okulaga seriousness mu Luganda ki seriousness okulaga obuvunanyizibwa awo twantandikira okulaga obuvunanyizibwa. Mu round eyasooka bano akakiiko tetwapya tetulina bwe twatula kukola strategy ne mu kukanogana omundi guno okusembye tetulina bwe tutudde nti baneka tuluke coach tuluke bw'ojja kuyita wano bw'obeera mu mupiira guno gutera okulaba olaba balirawo ebimu ebibeera mu mupiira coach ayinza okugambayo kw'omuzanyi nti naweza ka message wesuule ng'alaba asi mu box anyway so omupiira speed gye badde bagitutwalirako olina okola kyokuwulinga nga wesudde wansi bano badde eno ku touch line bakomewo wa coach ababuulire temumanyi kakati wali eri mukolewe muti strategy ozikola ki ziri mu kukyuka oli singa aba tatuddemu ka wansi mu kisaawe bamujjanjabemu mosala tuli bubi yes so n'olwekyo kakati nze twatula mu Buganda Caucus awamu ku last moment tugamba speaker twalumba speaker twamulumba mugamba speaker eno ensonga efuuse political efuuse ya byabufuzi evudde mu nationalization efuuse ya byabufuzi sisinkana ki Buganda Caucus
because eno yentabiro y'ebyobufuzi mu Buganda era omuyangamba nti olugambo nga luzinasaasaanira Uganda lutandikira wano kubaffe ne gye tutaabadde tusobola ekinyumyako naye nga tetwabadde kakati tugamba sipiika ntisisinkana Buganda ki caucus bwabasinkana so n'atusinkana mu meeting eyo sipiika ekituufu yatugamba nti tamuga sipiika twasaba okolebwe naga mulowooza buno bwona obuyinza mbulina obusalawo bino yes in a meeting and matches bino bibaddewo bino bya tribalism and which naye yali clear obuyinza sibulina yes mulowooza bwonna mbulina kakati mu meeting eyo sipiika n'akubira president esimu president w'eggwanga amala okugamba nti omulowooza obuyinza bwonna nze mbulina anyiga essimu ye agamba ebirowoozo byammwe mukole eki wewono nti muwanga Kivumbi ssente wa Uganda caucus yogera ne president wono yava etteeka lino lyetukola ki etwogerako nga tutudde mu meeting era tusigala nga tusirise executive CEO executive okay nefe Uganda caucus nemu eyo meeting tuli 10 mu mwenda mwaliwo mikolo twaliwo nga asatu musanvu twasooka tuyombera pati y'Abaganda twabaki baluwa tetumanyi tuli ku peak meeting netandika nga tuliwo nga abiri ne bagenda nga bakola tumaliza nga tuli 37 bati ku lunaku luli muli muntu alamukola ki tovuka wano kakati speaker ayogana president chairman wa caucus tetwamanya bye bakola ki tetwamanya bye mu meeting eno kuba bwogamba wakulu bwe bamuwa essimu n'agenda n'abaawukanako nga sipiika ali wali omuntu wayinza obutawulira byayogera n'okubanga ogaa buli kyebamugamugaa yessa otegeera kakati abantu bano Mwanga Kivumbi honorable yalinga ayogera ne president ekituufu kiri nti tetwamanya bye bakola ki bayogera naye ffe twasigala munda bano abalala ba Buganda caucus nabanga migade nawe okola ki yogera president nawe genda bwe tuli nawe genda kwegamba nga bo balaba nti maybe kuba Mwanga Kivumbi waludda luli maybe nange we nagatako ki ekyange abanga nembagamba mu meeting wenyini abaliyo bananyulenze nembagamba nayogera tebampise so neŋŋaano situka okugenda okola ki kubanga sinza kugenda nange njagala njogereko naye simusiyo simusiyange simuya sipiika ogera naki kati honorable Mwanga Kivumbi wakomawo nagamba omusajja ampise nangambye ndi mutujju nemugamba lwaki tonkwata so ebyo zimanyi naye nga yakomawo nga anyogoze ekituufu ng'olaba kompoze y'omuntu ogikolaki ogiraba kutyanko yafuluma si yakomawo yafuluma yali mulala obuli amazima nga yakolaki nange nali nsikanyeko agadisebo kyemuwakanya ekyembagambye oba yakomawo nga munyogogo ekiri ekigabuze byenawulira byalimu yessa yaziddamu emirundi nga 6 kakati ekyo bwekiggwa obadde otulwala nti temwalinako kyekatika tetwalina era nze owantu wa Buganda aŋambe nti tulina we twatuula nga tukola strategy baatuulako nga baagala okufuna ekiwandiiko kibaleeta mu komiti y'ebyobulimi nze gyendi memba era nkubulira nti olukiiko lwa Buganda caucus actually kituufu twali nga twandibagobye mu komiti because bajja olwo mba nejjeeko olw'ensonga nti ndi memba waki wa komiti bajja mbeera atudde ku ludda luno netugamba no olutandika owuwo okuba okolaki omulabula ebintu nga tufulumya obukiiko bungi abantu nga tebalinaki tugamba tutandike nga ebiwandiiko bikolaki webijja
and indeed netukola ki tutandika budget betesitesera so bintu biringa byatugwako obugwi so ebyo nawe biggwa lutalo lwa kirime ekyemwa kiri mu Buganda naye nga waliwo n'ebintu ebirala kuba rationalization gali amateeka gali mwasa ekitongole 15 kyo waliyo nze kulwange mmedi njaba kukolera ntinze all along nali siwagira UCDA nga yokubeera rationalized naye nali mpagira rationalization kuba ebitongole bingi so naye nga ngamba nti kino kyandivuddemu mu kategori eyo kakati mu meeting esooka abantu balina okumanya kuba bintu balina okumanya twaleeta ebitongole byonna ebya referred to agriculture byonna nga tugamba bisigale okujjako ekyebivu bakiyita trypanosomiasis tugamba kikole ki kuba tewaliwo yali lwede kulwanira bivu kakati UCDA kakati waliwo kati waliwo abantu abamu ngamba nti bwe twagamba tudefendinge UCDA abalimako pamba ne bagamba ate ffe katugamba okay naye ate namwe mmanyi mwanyizi tasende nyi no bano bakayana mu komiti nagamba okay kale neebuwe kale awo ate olwagira abadayali nabo ne bagamba kakati mwe mugenze ku mwanyi na pamba nagamba okay kale tumalizanga abamata nabo nga bagamba kale tugamba nti okay kale bitongole byonna ebino era ntwala report nga tugamba nga tugaire byonna bikole kiri so kakati mu parliament tulina okukwana emikwano egiva mu bitundu ebiki ebirala kyetutaakola obeera otya Buganda caucus nga temwalinayo nsisinkano yonna na Bugisu caucus nga temwalina obutunulira list y'abalime districts bwotunulira mukulu medi districts ezisinga okulima emmwanyi kikulu nnyo naye ojja kulaba nga mulimu n'ebitundu ebiki ebirala bwe Buganda caucus take the lead kulembera olabe kuba twamaliriza nga olutalo luno luggwa weeteeseteese otya wakunzaani ku lwaki nandala mafaabi nga cooperative esinga okutunda emmwanyi mu Uganda nga cooperative mu bweru wa Uganda ye Bugisu Cooperative Union emmwanyi ffe tusinga ozitunda nga Buganda naye eriye cooperative naye nandala yajja mweri n'agamba si kituufu kola ki kugijjawo n'awaayo ensonga gyawaayo issue yali accreditation naye bwe yalabye nga akapiira ekiseera goluziyingira bwe bawanga nga mubadde mugenda ne babagabira penalty ne babagabira abagondi bo penalty togamba kipa nti toyingira ki goal eno omupiira muba muguyiye newe muba mulembedde goolo bbiri fege twaguyiwange ku mupiira ate ebyo byali byakyalo ebyekyalo nanyini mupiira yamuwa yero era wakuba endobo bamuwa redi nga mupe n'omupiira gwange kakati nandala n'abalala bwe tulabanga tugaa nti okutuuka akapiira we katuuse ne president engeri gyeyewera guno omupiira tulina okuyiya ki endala plan B tugende ku 343 oba otekayo kiyumba oba olinayo kagoolo ngaotekayo kibaasi naye oba tolina kagoolo olwo nga tulina kagoolo kakati bwe tumala Buganda caucus bwemala okulemererwa kubeera ku kyetuukako isikanye sipiika yogedde ne president chairman waffe yogedde ne president then ffe nga ababaka b'enale mwava mu Buganda tugamba I think an opportunity okuddamu ate okunoonya president ono mugaye nti ensonga wezituuse naffe twagala otukole ki tuwulirize nga ababaka b'enale mwava mu Buganda naye kisinga okwenyamiza ti ate omuntu abeera mu Buganda caucus eyali wali agamba emigadde genda nawe yogere naye ate bw'awulira nti musisinkanye ate ayinza okujja wano ku radio n'agamba era president yasisinkanye apo
oli wali abadde akusindika ne ku ssimu gye batakuyitiddeko nawe yogera naye kakati ne tugamba no tumunoonya nze sinoonya president wa ggwanga nkubulya amazima ndi NRM naye the first time n'okuba switchboard n'ogikubira week njagala president finally ng'enkyaye parliament okuddamu omukisa n'akola ki n'akutuula n'okulembera bannange ate mugamba nti netugamba nti ensonga y'emmwanyi twali ababaka abayogera baali 37 meeting yatandika ssaawa 3 yagwa ssaawa 10 tuli ku nsonga zaki za mmwanyi tugamba wandikoze booti emyaka gino 3 lwaki ate najjo gye twakanyako mu kokasi lwaki ogijjewo nagamba emyaka 3 ate mwe tugirekawo bagenda gikozesa balimba abantu nti mulaba balesewo emyaka 3 balinda akalulu kaggwe balinda akalulu kaggwe n'agamba nti olaba abantu bagamba nti ngenda twala ebitundu 5 ku 10 ku mwanyi zaabwe ziri mu nimiro zaabwe then kati omunaalekawo emyaka ki kakati ebyo byonna biva mu kuwaki wa planning tewali strategy so akade nomugamba nti president kakati ye ono yabakyaza kiki afaaki nnyo kakati ffe kakati oli rationalization yali yabitongole byonna biri abiri mu bisatu ekitenje okumenyola kuba ffe nga ffe otubuuza nti mmwe ku bitongole abiri mu ebisatu lwaki mulonzeeyo ki oli afa kukendeeza agamba nti asobola okufuna trillions 2 mu kumajinga ebitongole binnayimu bijjawo trillions 2 zina enguudo zisobola okukola ki okukola so president netumusaba tumugamba nti PDM bwe yajja balekerawo okugaba endokwa zaki z'emmwanyi naye mu lukiiko nga mulimu n'abatali baawa ba mu Buganda era nabo abanyiiga nga tuwulira tuli mu kwogerera emmwanyi mu Buganda nti awalala bate naye wano twagala kino na kino na kino kyokka tugamba nti twagala seedlings wano mu Buganda ensonga lifuuka ddi ey'amawanga wano mu Buganda efuuka ddi ensonga ya bu kati obuzibu ye strategy Yobatosha nawe omusogono kaluya atalyangana ku 88.8 CBSFM. Abantu fenna tutegezebwa tuyingira omwaka mulubire emmengo mukunka masavu kumutwala gumu ebiri VIP abayindi bonna bakazanyirizi bajja kubayo mulindirire akalanga akaddako enkuuka byabiri mwena masavu ku masavu biwagidwa Move okwekakasa kw'olunaku lwonna. Bond 7, the lasting bonds that bring us together. Uganda National Lottery. Hema Natural Mineral Water. Ambiance Group of Companies. Pepsi, thirsty for more. Ne. MTN. Together, we're unstoppable. Sabula Bingo! Ofureka gwirawo! Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo! Wano ku Jabasa buli lunaku. Era namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu program za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2,000 zokka. Ezira nkwingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Ekyuma kyekironda omuwanguzi era kavu omufunirawo mpagirawo ku ssimu yo. Tofa bwavu. Lindirira Sabula Bingo ofune kagwirawo wale ku Jabasa Fama.
Nabagereka Development Foundation ekutusako ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kujjana ne school ebbombo okutandika nga 4 okutuuka nga 18 January 2025. Ekisakata kya Nabagereka ly'eggunjululo ly'abaana mu mpisa ennono n'okubasigamu obuntu bulamu okwongera okukuza abaana abo buvunaanyizibwa kyakutambulira ku mulamwa okukwanaganya obuwangwa baffe ne tekinologiya okwewandiisa kugenda mu maaso mu ofiisi ya Nabagereka Development Foundation Bulange Mengo kujjana ne school ebbombo ku City Parents Primary School ku Trinity College Nabingo ne ku matabi ga Finance Trust Bank gonna okwetooloola eggwanga. Osobola n'okuwandiisa omwana ng'oyita ku mutimbagano gwa www.nabagereka.org okumanya ebisingawo kuba ku 0706 17 83 71 oba 0772 57 23 14. Ekisakata kya Nabagereka Gatonnya 2025 kitegekeddwa Nabagereka Development Foundation. Erigwa alina ekirooto ky'okweyongerayo mu kusoma ebyobulamu kankwanjulire Victoria School of Nursing and Midwifery. Twewaayo eri ebyenjigiriza eby'omutindo era tukuteekateeka okuba omusukkulumu mu byobulamu. Tusomesa certificate mu nursing, certificate mu midwifery buli emu ya myaka 2 n'ekitundu gyokka. Tusange mu kibuga Lira ku Plot 79 Boroboro Road oba genda ku ofiisi yaffe ey'e Kampala ku ssundiro ly'amafuta erya Petro Kampala Road okuliraana United Bank of Africa oba ku Paul's Beauty Point JB Mall ku kizimbe kya Stanbic ewandegeya Mkinzi Street ku Bombo Road. Okwewandiisa kugenda mu maaso era tulungamizibwa Uganda Nurses and Midwives Examination Board n'ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo. Tukubire ku nooti 772 893. Victoria School of Nursing and Midwifery, building reliable workforce for health. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefe kabalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula Max Pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu noti 779 655 664. Lweza Clays 88 katonyeze 8 CBS. Palamenti yaffe etuteseza ebituluma bwe lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Clays abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'Entebbe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli ky'olunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Eddakiika ziizino ziri 20 akata ku ssaawa 5. Essimu za studio no wendi 88 ziri 032 3 233 oba 032 3 234 oba 032 3 8 abo nfuna ddala bulungi nnyo noba nga osobola okutuusa obubaka bwonna gy'oli. Tulina Honorable Robert Migadde Ndugwa waali, Omugalatiya waali, omusajja wa Kapasita waali, Bentembeeso Bagitembeeso gy'olidde. Twagadde tutambule n'okumanya bintu kyekiddako emmwanyi tteeka lyayise. Migadde alina omuziniro kanve mu bubaka bamala okukola omusaala nkomewo. Oli eyo wamaliriza emisumu naye ng'olina ekirooto ekyokutandika business oba organization. Naye nga tomanyi ng'egyo gy'osobola kukitandika. Oli mukuza oba muzadde eri abayizi abo ng'olina ekirooto ebitandika business organization. Wandyagadde okuyiga engeri y'okuŋŋanyaamu ebyobugagga ebyenjawulo okuleeta ebirowoozo byo n'obiteeke mu nkola. Weegatte ekitongole bakiyita REMI, kitegeeza Resource Mobilization Academy, oyige engeri gy'otandika mu business oba organization. Saba kati okufuuka Resource Mobilizer Academy participant ng'osindika okusaba ku eri email application@remiug.org. Okutendekebwa kwa kuva enkya ku Sande ne kusoma zinga 10 November kutuuka nga 16 November. Hoteli eri Kira
bayita agenda ku agenda si byabwere emyuni bize baagala bano zokka kwotadde emmere n'okusula kuba simu booking nti banjala kujja kusoma batandika business batandika organization bakubire ku simu abagali mwe ba Remi Kigwa Resource Mobilization Academy nti nja kuwera participant omukwa abagala okusoma bali ku simu 0775 23 398 0775 0 Chimale ku sport ne DFC Bank bali bagogulemu bakise Chimale ku sport ne DFC Bank bagise vehicle and asset financing kakati wagaga ne muka ikiroto kyo babizinjo yagala kola kakati DFC yokugamti acho kije tujja kuyambadira tujja ko interest aferi wansi dala eri ebitundu 10 ku 10 yangonyi mu myezi ebiri gyabwere bakita repayment holiday ngarozayo tozayo loan ine ku mutimba galo www.dfcgroup.com DFC no muteka ne bigobererwa bank ne DFCU ekulemberwa amateka ga Bank of Uganda gajifuga sente za customer kyabeta deposit zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku milioni 10 abana badda masomero nyasomero liwa kiso ziri kumalo zinyango vide wa kiso mu town baita Exodus College ndi abalana balenzi basomesa arts and sciences jise abasomesa mtindo gwa waguru abana babafaako nnyo somero gaza abana bane bazanyira sechi kyokka tebasoma ku byanjiriza byokka naye ate ne kutumbula ebyemizannyo library zijjudde bulungi sombayita Exodus College School lisange wa kiso kumano zinya kilometers zinya ngove wa kiso kumanya bisinga ku besimu 0700 nyasatu ne 0 ubaze 3 8 29 sazigenda kwera 5 kitundu tuvaka ntolidde ku Prestige Margin Prestige kirungo kisiga ku mugati kim ebikumu mbiri kuchibeta vitamin A vitamin D vitamin E ane B12 bikuwa amanyo kuyita mu lunaku tova waka sazigenda kwezi 5 kikabiri mu 5 tova waka ngatolide Prestige kubanga masabu matono dale kikumu mutima gwo ngamunamu mungeri yemu osobola kukozesa Prestige n'ofumba chapati oba amandazi Prestige Margarine ali mu byonna ebyenjawulo era asangibwa mu supermarket zonna eri omulimi bino byogedde ne babedi naye eri omulimi mwene ekyokola ekirala wabino byakwogera byogozi Parliament yaffe abedi ayogedde nawe ayogedde abalimi abamu tebannamanya kigenda mu maaso kuba mwana gwa mtowa ngali mu Maya Coffee Factory Maya nyala mu ngati wayi migadde agambye nti balinga abamu twogera bino byonna nabutibadde bawulio nayogera kino balinga tubadde twogera bino byonna tubadde bawulio nayogera kino namulima nti emwanyi ze ziri mu nnimiro ebitundu 5 ku 10 olyamugamba nti kakati ogenda kuba tokyakkirizibwa kuguza olya bajifuza kumanya ku nyondo sio kakati because ebimu baide ku byantufuya mwene ensonga kivuganga tukiza kuva ku kituufu ekirina okukola netutandika kifula nga tukiza kifula ne politics nemikino ebirala n'akalulu nako kakoze ekibuzo ky'amawanga kadde y'amawanga nti emwanyi ya Buganda ensonga efukire y'amawanga wano mu Buganda ensonga eze yayiside tugamba bagala kutwala kiri nayo gye bali maki emwanyi weyogera waliwo webugisu bali meki emwanyi because the list was the productivity buli district kibafulumya kati oli agamba kitegeeza olwaba ensonga etandika okukola ki kati oli amobilizinga bali abalala abatalina abo kuba gwe toba mobilizinze tobakunze kwegatta ku kyoliko kubamatiza nti bane twetaaga nga abalimi b'emmwanyi mu Uganda caucus we atambula ng'egenda mu bitundu ebyenjawulo ofuna ebirowoozo naye Bugesu yandibadde giguziza ekirowoozo nti nammwe mutambule nammwe Bushenyi by the way neyo mwankole naye evaayo emmwanyi nnyingi ki ekyo ekyuma ekyo kyolaba kino ekiprocessing emmwanyi yes abantu be Akyoli obasika na president awo gamba nti twagala
ekintu ekinatuyamba eno babawa attack sugar factory billions nyingi aba Buganda bo aba Eastern bwe basigana president bamugamba nti eno abantu baffe balunzi naye balunda obutebuli owagundi ne bateekayo na Greek ekasoolwe ne bawaayo sente yalina looni ne bazimba era kati olwaleero bagire obukoko basaba nente ne babawa kati balina wali ekasoolwe faamu ya gavumenti nene kati aba eri abalimi b'emmwanyi n'abakulembeze eri mu Western basaba ekyuma adinga vali kuki omwanyi bakibawadde kizimbi bilioni meka bilioni $3.7 za Uganda $10 million kiri mukola ki mukuzimbiwa kakati abo bonna okusaba ebyo basooka kutuula bagamba nange tukkiriza nti president oba ogamba nti yete yawangula oba kine entebe yagikola ki yagirimu so olwala bye weetaaga tosobola kubijja walala kakati ffe bwe twatuula tutudde enfunda nga 3 mu meeting emu nkuya Medi abakulembeze bagamba nti ffe ebyo ffe kye twagala ntebe ebyo tujja byetuusaako in meeting bagala ki so si official position naye awe kiyiki bajja kubyetuusa okasafuna entebe jja kubyetuusaako naye ate entebe teriwo tudde nga bebagamba nti olwo naye olwaleero entebe teriwo ekisefuliya basena kakati kyogamba nti bano bagira bafuna abalala bonaona bafune paka lutuyingira ffe tugira tulina ntebe abalanga bwe bafuna emisolo ebitono 7 giva mu ffe tetulina kantu so kati Medi olwo nze nkubuulira nti bwe twasinkanye ku last moment bwe twasinkanye Buganda yagala ntebe yes naye nze ndi mu Buganda ndi NRM naye nze ndowooza nti entebe tuyinza ogifuna we tuligifunira naye tulina okuba nga tulina bye tutuuseeko bwe twasinkanye president nga tusabye ng'ababaka b'NRM abava mu Buganda naye nga tusinkana ku lwaki kulwa Buganda bwa bino byemuliko bino onale Babel kyalagamba nti tusaba Katikkiro agire president atukunge tusabe ekigundi ky'emmwanyi abe Northern Region emolumoli yabakulembera aba Western Region Buganda ikola ya fenda aba Western Region kamala byonna yagita kamala wonna tumukoya olw'ensonga waliwo obuntu obumu bwe tulina naffe okutambuza bonamuga kamala byonna jangu otambuze ebyobufubi then kitegeeza buli baliwo otuma tebaliiwo abantu bemwalonda bayimirira ku mmeeza kakati abo bagenda okusagamba nti batuwa ekyuma bali bogambye ab'ennebbi wabalaba bwe batuula ne president ab'omwakyoli balala abaffe bakubi babikubi bayimirira ku mmeeza kakati ffe Medi bwe twasinkanye president bamugambye olwaleero tulaba emmwanyi eno ekisooka Medi mu last parliament nali nkulira parliamentary coffee platform ffe twagyetonderawo yes parliamentary coffee platform nga kye tunoonya ababaka ba Buganda banukule omulanga gwa Beene ne Katikkiro okubeeza abantu naye nembaga nti naye ffe bennyini eyo teyali y'abantu eyali ffe ng'abakulembeze nti naffe bennyini tulime ki emmwanyi ng'ogwange gwe nali nga nkola gwakusi nga mpandiika ebbaluwa munyusidde nti omubaka gundi alina ebinnya bwe biti agala mmwanyi ng'ogwange gwakifolowinga honorable Kasiba Ntaawe ze mmwanyi ze yes naba Safia Nalule weyagalira Kasiba yes and is a good example era akubuulira abangi bazifunanga abamu era ne bazigabira ki bazigabanga bugabiramu ne bateeka ku ifugi ne zikala so olwaleero njagala nawono mu Buganda nti tutandike kaweefube nga tulambula abakulembeze abava wano mu Buganda aboogera ennyo naye mupyogera ennyo tino emmwanyi tutwale ku nnimiro ye yaki because wajemera eddoboozi lyaki kiraze akukunga
naye nga oli mukulembeze tolina ki kakati kitegeeza nti woba olina nasale essaawa ejja kutuuka gyomubaka oyogera nnyo yes twandibadde tukikola tutwale ku famu nze lwaleero nina omwanyi wali empungu era nsobola nti sobola okukyaza nekulambuza ki abalala ku mulanga gwe twatandika so naye mu kulumedi twasabye president one tulina districts ezitaliimu wadde coffee processing facility mu Buganda ate ne Buvuma ekola ki because president yali alina endowooza nti bali abantu ababulijjo balina owuliriza era yakozesa ebigambo nti mpuliriza banaku bange naye kyanakikola DDIIRO ante we wano wobulukasa obulawo popular opinion alivayo gyesigambako kakati abantu baagala kino kakati mukulumedi anti kati popular opinion mugifunirawa Buganda caucus yatambula ng'enonya president alina abantu be awulidde kino popular opinion Buganda caucus yatambula ng'enonya popular opinion Bugisu yalemu okukonvinsinga Bugisu naye etambule popular opinion onakitwala nti fefe kafu tulina ogireeta abalala bo tutte emikago tulabye wano ne Buganda egenda nettaki emikago ne Bunyoro neki abamu nobawulakati liyale 4 years akulira Buganda caucus tebasinkanangako nakulira Bugisu caucus Northern region kyokka ekibagatta kize ekirala mumwede nga tumalize obusungu bwaffe bubi obusungu bwaffe bufiiriza obusungu bwaffe waliwo obusungu obw'amagezi nti yes enjala ekuluma naye ate bw'ozira emmere agigaba oba tomuyambye gwe oba teweyambye oba oyambye agigaba ayongere n'abalala be yawedda ate basanyuke nti omusajja yatwongedde ozize eki emmere nze ndowooza nti kyekiseera tugambe nga nti yes banange ono omulogo wa kukyalo kuno naye ate yalina emmotoka ate omukyala wange alumwa naye omulogo wa kuno ye simumanyi kuno ku kyalo naye emmotoka yalinako yekka bwe tunaagamba nti tetujja kugenda oyo okumusaba kutwala mulwadde mu ddwaliro omukyala naye akole ki omukyala ajja tufaako so ffe tugamba nti nze ndowooza nti oli bwabeera nga emulogo w'okukyalo olwaleero tutaase embeera eriwo leero eri embeera musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 747 Big Extra Booster yeyeka.
Omwami Zibira Henry n'omukyala Nansuga Rehema bazadde b'omwana Riley Betty Namuyige abeerukuli Nanganda basaba bazira kisa bonna okubakwatirako bajjanjabe omwana waabwe w'emyezi 3 alina ebituli 3 ku mutima. Obujjanjabi buno bwakumalawo obukadde 25 nga we twogerera essaawa eno babuzaako obukadde 5 bagende Buyindi gye banaafuna obujjanjabi obusingako gye basindikiddwa okuva mu ddwaliro e Mulago. Omwana ono wakolwako mu bbanga lya wiiki 2 okuva kati mu ddwaliro e Buyindi erya Narayana Health Facility, India. Obuyambi osobola okuyisa ku ssimu zino 0774 656 55 33 oba 0703 86 51 49 mu linnya lya Zibira Sylvia. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, Mukama badizeewe mujje. 88 katonyeze 8 CBSFM. Busonya. Neyaza abatesa we are leadership. Only government formidable players. Arsenal has no has it got formidable players or not? Has Manchester got formidable players or not? Kastamu mulemberera ku leadership. Na katonoke mwandikiyo mukafuna. Bananyini mufo tumaze mu amani. Singa yakuliwo. Yes, lwansonga. Bwe bagenda mu caucus. Mu committee abedi ne baba president basobola okujjayo nawo nga tutegedde ekitongole kigenda naye tuweemu emyaka 3 buli omu yeeteeketeeke yasooka 5 era ne bavaayo nga ki twasooka 5 naye nagamba 5 years itumaaki ne mukkirira kwesa naye nga tugenda ku ki kwesasa ate mugamba nti bw'anaaba taliiwo okuba era gavumenti nakyo kirungi ebya Biden Trump agenda ebimugenda mu maaso biragenda bidiyo akati ne bavaayo nga bawangudde bwe badde eno kukabalaza ne batandika okwepika tugenda kuba kikonde tugenda kulwana tugenda kutta omuntu kakati ebiboozibozi ebyo president ababiwulira era n'abawa amagezi bamwe bano nno obawadde kino naye banaatuuka wali nga tumaze okukiyisa tutekemu transition empanvu bwekyo tebagenda tebalisinsiya bagenda kikozesa okulwanyisa gavumenti nga mugadde bwagambye bwe muba mulwanirira mumwanyi UCDA is a national organization ekitegeeza nti etwala Uganda yonna Bugisu Kasese Bushenyi Ntungamo Isingiro eyo yonna balimi bamwanyi nemwe mwefuula enkuku ki enjeru nemugamba nti ffe abawano tuganyi kakati olwo nabadde era ku radio ku TV nembaga nti gavumenti baliwoganira omukisa gwe mwali mufunye kwe kuteesa nayo nti ojjawo ekitongole kino biki ekitongole kyebadde bikola bitugenda okugenda nabyo mu maaso nga kiri mu agriculture abaka kyebandibadde babuuza gavumenti era ne bafuna assurances zibagamba abantu baabwe kubanga tuyagala naawe kuba mubaka ng'abantu bo tebamanyi gye balaga babutaabutanabuutaabutanye emwanyi tuziteme tetuzitema nga abedi agambye abamu tebamanyi naki kye bakyusizza ekyomukisa omulungi nti UCDA n'etteeka tebaaliggyewo bakoze amendment kakali ababaka bandi badde bagamba nongosereza nti nongosereza si ze twagala tuleke abantu baffe nga bakyafuna nga tebafiiriddwa tebafunyefu nze natwala nebbanga neŋŋamba nempereza mukulu wa bedi oyo ne mutabani wange wano Nsibambi ka message nti owange mulwaneeko bwe muba mulaba nti ekibiina kimufunye waakiri musabe etteeka mubeere mu board naye nga board si ya gavumenti nga gye twassa mu bikajjo nga board yaba stakeholders ba processors ba exporters ba farmers ba roasters abakwata ku mwanyi ba traders kati bo benyini bamanya nti omutindo tugukuumye tutya abegi yanziramu nti unfortunately tufulumye nenga makatunga wa Israeli kati ani gwe mpereza message ena ali munda
bw'abaina ali bonna nakubiranga nga amasimu gali bizi tebaliyo tebakwata ninga kyekiwete ekika ligenze bwetyo nti wakiri muveeyo n'akantu kemunagamba abantu bammwe nti tuvuddeyo ne board yaffe abantu ba stakeholder kujja kubeerako regional representatives ab'Ebugisu ab'Ekasese ab'Ebushenyi n'Embala n'awalala ab'Isingiro tubenga tulina board etumonitoringira ffe gye tukozesa okumanya emwanyi yaffe etambula etya quality ziri zitya abantu baanika ku ttaka baanika luddawo so obukulembeze formidable players abakulembeze ab'omuzinzi infact twagambanga abantu tebalinayo kulonde ku babaka abasobola okutuulako mu kisenge n'asoma eggulire n'alimalako n'asoma eggulire newspaper ojja kubuuza ababaka atuula wansi n'asoma eggulire n'alimalako nga batono nnyo babeeti bano babigadde nga basomeko okumawulire oli ng'amala omwezi emyezi nga tasoma ggule kakati oyo n'ebiri mu palamenti tabimanyi biiru osooka n'omanya justification omulamwa etteeka lino ligamba ki kyenzerako nakyo lwaki gavumenti yali yakitinze nga bwe yali yakitinze mukimanyi wanange nina eriiso mu gavumenti eri ku kintu kye bayita allocative efficiency gavumenti sente zirina naye ziri buli wantu wonna too much too little nti bwezisaasaanya nga bwezisaasaanya katulina enguudo ezayimirira kiki tukola enguudo nyingi naye tetulina sente zisasula bakontrakta lwaki sente tumansa mansi buli omwamu mpaayo kati buli omu afuna kakatono atabaako kyakola akati gavumenti egamba tuteeketeke sente zaffe zetujja mu misolo tufune kyebayita allocative efficiency tuziteekawo wokka weetaagisa ne baleeta ebitongole 3 mu 4 bino tubijjewo oba tubigatte ku binnaabyo bitambulire wamu boodi zikendeere wabuli boodi batambula sente zifuluma misala gifuluma allocative efficiency tufune enfissa tusobole okukola emirimu gitambule gavumenti eriku akati bannaffe bo ne bafubutukira akantu kaki kamu UCDA ate ne bagamba nti ataffe mu Buganda ne beyawula ne ku Uganda ne beyawula ku Uganda sali gavumenti osuubira nti president annyonnyodde ababaka bonna 5 ate yekkereranya atya kubana 10 bonna bakkiriza naye kino 10 kigamba nti akaife kana akaffe mu nkwawo kati gavumenti okulembera Uganda tosobola kukkiriranya bwotyo kyova olaba nti bannyonnyodde n'abayita mu kokasi n'abayita mu buwayi n'abayita mu masimu ng'abannyonnyola nti kino twakkiriziganyiza nga gavumenti actually honorable Sebunya twasinkana president ensinkano yaffe yatandika essaawa 3 10 kati bwe tuvaawo ne waddawo obukedi eyaabwe yamala essaawa emu so eyaabwe yali walkover kana kola kino akati yayita buli kitundu n'akinyonnyola akati byonna ne bikkiriza abantu ne bagamba nti ffe tuganye era tugenda kulwana bulwanyi twagala buyinza omuntu azze okuteesa ku kibala kyosuubira nti buli munnayuganda kimugasa n'abatalina mmwanyi nababa mukalamojja akimanyi nti emmwanyi enkulu ku Uganda kubanga sente ziva mu mmwanyi ziyamba Uganda gyetubazimbira ne ku nguudo tulina kati oluguudo olw'amaanyi ennyo lwetuzimba oluva muyembe olugenda paka kalamojja muyembe nakapiripiti kakati omukalamojja akimanyi nti sente ezaava mu mmwanyi ezo zezikola oluguudo lwaffe olwakolasi olusoose olw'amaanyi oluyingira mu kalamojja kakati bwe bamala okugamba nti okay nga bwogenda okijjawo kubanga ne kooko talina kitongole kikye ne kasooli talina kitongole kikye ne edda nze nakayanangako nfact nengenda ne Kenya nenambula nga njagala ne
efune board government je sponsor government negana na buli kateri niyo bati naye mukulu nga mwani taina kitongole kyetongodde lwaki gwoka aba n'okusinga ate ayagala nnyo sente zingire mu government. So banaffe babulira abantu twagenze mu lutalo batweteeseteese ate bye twabadde tulwana lwesanga olusi babaye tuliyambali tubunene emwanyi zaffe fe tubadde tunyonyola abantu edi nti emwanyi yo tebagirira Kampala bagirira mu America ejja kusigala egenda omuwendo tebagupimira Kampala bagupimira mu New York ejja kusigala erinnya ebbeeyi eri bwerinya nawano ejja kulinya emwanyi yo wano tewali processor agikola mu soluble coffee tannabeerawo kakati soluble coffee ono gwe tunywa Nescafe ani mulala ebitongole bingi ali awo bonna babiprocessingira mu America mu France n'awala wonna ne bateekamu ka coffee ne bakakuguza nga bakataddemu amata bakataddemu kakokowa nojja n'okanywa n'okagula omutwalo naye ebibimba tebinnabeerawo ekitegeeza nti mwanyi yaffe ejja kusigala egenda kale abantu baffe tubasaba babeere bakakamu oluyombo lwabadde lwa byabufuzi tetuddangako mu constituency kati tunoonya ki ekinatumulisa kakati bw'oba migadde ng'obadde ogaba emwanyi mubana bw'obeera abeeni ng'obadde ogaba emwanyi mubana ki ekinaakugana okudda naye ono atalina kye yakolayo ne bwajja nga abuukabuuka banange emwanyi yaffe omubuuza nti wagirimawa obadde ogirimawo obadde ogigabawa obadde ogikabira wagitegedde ddi tuwulireko ku basuubuzi 10 abali mu kitundu kino abamanyi so nze abantu baffe mbakubiriza ab'enansa n'ab'eggombe busukuma mwemwanyi mwemulime emwanyi yekuuma ettaka emwanyi ebbanka yo kuba nti ne bwogirima omwaka guno oyinza ogitunda emyaka 5 egijja ngeri awo mu nsawo ekala so nze ndowooza nti abadde kajogoli kano kabwiriire banaffe tebalina kye batujjidde. CBS FM. abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba atemufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753563772 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. abantu bangi bakyasisinkana okusomoozebwa n'ebyobulamu era bangi tebalina busobozi weetuusaako obujjanjabi obw'omulembe eno y'ensonga lwaki ekitongole kya kabaka foundation kivuddeyo okutaakiriza embeera eno okuyita mu nteekateeka eyatubeere balamu health campaign abantu mwe bagenda okufunira obujjanjabi ku bwereere enteekateeka eno egenda kutandikira mu ssaza lya ssaabasajja kabaka ery'e Buddu awo ku kitebe ky'essaza okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 5 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'12 omwaka guno olusiisira lw'ebyobulamu luno lugenda kutunuulira endwadde ez'enjawulo endiisa n'endabirira y'abakyala abali embuto endwadde mu baana ez'amaaso amannyo obulwadde bwa nalubiri okwekebeza obulwadde bwa kookolo n'endwadde endala nnyingi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7.9 678 noti 666 nga biwagiddwa kabaka foundation wamu ne minisitule y'ebyobulamu. Osobeddwa bizinesi tetambula amagezi gakwesibye olina bizinesi mpya obeeruddewo eganye okukula. CBSFM mu nkola ye y'okuddiza abawuliriza okusembeza radio mu bantu n'okukwanaganya atunda n'omuguzi ezza okukusaggulira bakasitoma beeyiwe mu bungi mu kifo kyo anti egenda kukolera puroguramu zaayo awo wennyini mu bizinesi yo nga ziweerezebwa butereevu ku mpewo. olina restauranti baala woteeri oba kifo kisanyukirwamu kuba ku noti 774 25 31 31 oba noti 7 noti 4 81 11 666 weeyunge ku mukisa guno. Studio tuzisitudde ne tuzireetera ddalawo mu bizinensi yo. Puroguramu zonna tuziweererezaawo butereevu bya bufuzi bya mizannyo byonna mu kifo kyo olwo bizinensi yo tugyongere vibe.
mulembe guno abantu bazimba mu ngeri eyasambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula, max pans, omumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays 88 katonyeze 8 CBSFM. Koza kwa mchali kumkutoka ngende kuwa masimu naenda wikibagamba. Sebo kubanya. Sebo we bali kubweza. Kale sebo. Yes sebo. Manya nzaji makolo kapuma. Wakulu mbalamanza. Yes sebo. Bawuliriza bulungi. Yes sebo. Bazemu amaanyi. Bonna balagenza bakaba naabwe bakoze ensobi abeti okulengeza abamu ku babaka nti kulonda ababaka abatasaanidde naye nze ndowooza ebisaanizo mwenna kwe mugendera mu paalamenti ebisaanizo mwenna bye bawa ebibatwala mu paalamenti byenkana ebibyo tebyawukana na bya honorable Kawajja ebyawukana na bya Kayemba Solo n'abalala nti mwenna mujja mwenkana ekyokubiri kino ekintu kiremeddwa okumanya nti kideni agenda kinuma nnyo nti abakulembeze nga mukikkiriza lwaki ngamba bwezi UCDA yatondebwawo mu 1991 kati gy'emyaka katugamba 33 bulijjo mwami Museveni ensobi zino ze yagyogeddeko n'okutuuka okulwana ennyayungula amajegajega kuba ababaka ba paalamenti mu paalamenti abadde talaba nsobi ezo ze zikola lwaki yalinze emmwanyi n'emala kulinnya bbeeyi n'alyoka atandika okugirwana bulijjo lwaki takirwana temaliriza nakyo kiriki nti bw'otunuulira ekyakolebwa ekyokuzimba mukyogeddeko okuzimba factory entuŋŋamo Bukomansimbi yafulumya ensawo miliyoni emu emitwalo 6 omwaka oguwedde mu Western ne muvaayo miliyoni 6 ez'ensawo ekyuma ekyo ddala kiba kidizavinga okubeeringa tulina bugoloobi tulina West Mmengo wano lwaki tosookaawo namalire Hello. Wati wamediliwe wale tuweleza. Munabisiri wa kitiibwa badde ogamba otenya. Ono mama Kristo muyendo. Ensonga badde ogoberera obitegedde munnange. Mbadde ogoberera mmedi mbeerako ku kibyeeza. Ki ekiddako? Naye kankubuulire mwami Mmedi. Omwami Abedi Bwanika ategeeza omutima omubi ku opposition. Opposition. Okay. Omubuuzi abadde awulira abo be batabudde Buganda mujye mubaweemu holiday tugenda mu maaso. Hello. Ali ku simu. Alo. Nenkuyita toddamu. Kyali nnyo nti Abedi kulamukiza era mwebale ne Sebunya n'emigadde munyonyege ekivyo ekituufu kubanga abantu baffe babadde bagenda babatiza abantu era emmwanyi nga banoonya kaadi kewena Buganda nakamukeddeeyo kati ababa bakanya nti eggwanika oyogedde bubi bagula oyogedde bubi batwage bali tebaddeeyo kabeezo bagwange bali mu ezo teyalabise buli mutima yalina ebiteebuka muti abasajja balwanyeeko naye bonna bafumba effuumu nawulidde nande amafaana ate yasigaddemu. Akalize kamalize kakano nti abantu baffe omulamwa omukulu baako kyolima baako kyofunamu ssente amakaago gatiriiri kakali bw'otereeza amaka ebisigadde bino ne bweboogera tebikujjako kugamba bw'oba oyiseewo baako kyokola kyolima kyofulumya tujja mwesi mukulu Medi n'abatuuliza mu nsinkano zino eriyo bye twajjeeyo ekimu ku byo twafunye obuvumu n'okugenda mu paalamenti okukola amendment mukulu Abedi bano bye baayagala ennyo naye nga buli omu abalabira mu kifaananyi kya
opposition NRM gamba oyo waba yakirese tetukikkiriza so ekimu ku amendment yakoleddwa minister ajja kuleetanga ekimukakatako tukumanye ebigambo biri bikulu kyalo bw'anaabanga n'ensonga yonna emwanyi alina kujja minister ajja kuleeta regulations approval by parliament so si kusalawo byonna byokoze ekyokubiri nti mu nsinkano yaffe president emwanyi zigende mu maaso n'okugabibwa muki mu Buganda si mu bitundu mu Buganda n'ekirala nti twaweredde obuvunaanyizibwa okunoonya districts mu Uganda ezitalina processing facilities ebyuma naga nti bwe kiba kitegeeza leta supplementary ekole ki so eri abantu nga balwana mu Buganda bugasinga tulwana naye naffe tulwana mu mutuba guno kulaba nti byetuleeta bijaganyulwa Sabonze ku Monday, Tuesday, Wednesday, Olwokusatu badde nkera ssaawa 12 ku makya mu Parliament okufuna akawaayira ku mukulu mugadde kaayogedde kyatutwalidde meetings ssaawa 12 ku makya ku Lwokusatu twalina Honorable Mpuuga tuli mu kawaayira tebamala gakakyusa ebyo byowulira kakati abantu bawana bamukulu makolo gavumane tiimu yo waki temugendako mu holiday kuba ebyo nabyo politics oyo ayonoonye Buganda oyo Buganda niyo yatugamba nti ffe batuzaalira mu opposition mwe tuteeka okubeera lwaki tetubeera ne pulaani efuga nenga newano nga tetunnagira mukulu bigadde kino kyayogedde njagala bantu baffe bakirowoozeeko okubanga ffe tubeera mu byakugaana bugaanyi sente ffe netuwa emisolo abalala ne batwala nti tulina nakyuma kya mmwanyi kiprocesinga ebyuma byonna bigenda eri ekyo tetusobola kisaba amatoke galinga mu Buganda negafa sigaze mmwanyi Why do you